Kansubire nti nomwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo sijjako wakubeebaza obutakoowa kuntegeranga matu amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba celebrities bo bonna aba wano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso naye nga amawulire gannaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nti bambi waliwo Kadaama omulala afudde still mu ggwanga erya Saudi Arabia tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abako ab'eŋŋanda saakaati n'ab'emikwano emunaye ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate asookayo munne wabulanga si byangu n'akamu n'akeddagala ngenda kuba nkulekerako akatambi kano maaso kaawo ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya tannategerekeka mannya naye byonna ebinaaba bitegerekesewo butereevu nja kuba ate mbikutuusaako waneeno wennyini songa ebyo nabyo tubitadde ku bbali amawulire go agakyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga ku social media platforms ez'enjawulo ge ga mwana muwala Don Asiya ffenna gwe tumanyi obulungi kati n'omunange we twogerera waliwo ennyumba gye batambuza nga kuliko ekifaananyi kya Don Asiya nga bagamba mbu ago ge maka ga Don Asiya sibikakasa bulungi obanga ddala ge maka g'omukyalo ono gano wabula we nnaaba nkakasizza amazima nja kujja waneeno clarifying naye for now bikyali mu lugamba ate nga jjukira nze ogwange kubeera nga nkuleetera ago gonna amawulire agatambula oba matuufu oba si matuufu then amatuufu ne nkakasa nti gano matuufu agatali matuufu ne nkubulira still nti nga busabusa ng'era we nkubulidde gano ag'ennyumba ya Don Asiya naye nga weeba yiye congratulations Don Asiya weebale kukola mukwano we gaba siga ago butereevu nakyo munnange tujja kuba ate tukitegeera waneeno wennyini ebavuddeyo ate wali ku TikTok nga bali live saakaate ne bbawe Don Muhammad nga beeraga omukwano kwegamba bo bongeredde ddala okulumya be bayise bannugu Bantoni wabula nga ne Hadija Kigozi naye alabiddwako ng'alina akatambi k'akoze era nga yagamba nti abo bonna abali ku sayidi ya Don Asiya ye abatwala nga bavuzi ba boodabooda bingi nnyo byayongerezaako bye ngenda okubeera ng'ate nkulekerako mu maaso awo mu katambi naye nga munnange byo si byangu n'akamu n'akeddagala ye Don Asiya akyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate alumya abayaaye wabula nga ne ba social media in-laws abasinga obungi nabo tebatudde we bavaayo ne bamukolako amawulire kati waliwo yavuddeyo n'agamba nti ate bamukwatidde embaale sibanga bamusibye naye ng'ekituufu kiri nti Don Asiya tebannamusiba wabula kye tuwategeddeko kiri kimu nti mulwadde mukazi watu wabula nga tumwagaliza agende mu maaso n'okubeera ng'ate assuuka ffe wano tetwagaliza muntu kibi newankubadde nga empisa z'ensiiwuufu obanga sinungi obanga alina byakola ebitali birungi etuukiriza nti aba yeetaagayo omukisa omulala ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkaanya ne mwana mulenzi Eddie Mezaya oba omwami Eddie Mezaya naye butereevu alina message gyagenze maaso n'okubeera ng'ate akutuusaako ku nnyambala y'abayimbi baffe ab'e Uganda waliwo emabegakaawe byagenze maaso n'okubeera ng'ate byogerebwa mbu Shiba yaviiriddeko okubeera nga abayimbi bagobebwa okubeera nga bagenda mu masomero g'abaana okuba entertaininga so munange Eddie Mezaya yavuddeyo na clarifyinga ku nsonga ezo kyenkusaba kiri kimu comment yo giteekeko wansi awo ate mu comment section ku byonna byengenze maaso n'okubeera ng'ate njogerako tusobole okubeera nga tukubaganya ebirowoozo naye nga teweerabira okusubscribinga muganda wange like nga video eno oba ojagadde teweerabira okuteekako akadde osobole okubeera nga tomissinga out updates naye ng'ekisinga obukulu toseetuka omawusawo eno namawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. Tukeseza kwa baba na jema naye tukeseza kwa baba na jema natwakairira kampuni yetu yambe nekana katika rafu nga osanga ndumbudo muziki ng'onyiga ng'ozimba ate kati nganda wetulaba okomawo nga nguzikiza we wagendanga naguteekangako ssebo nga guteekako nenaalongo ne tugudumpuula mu nnyumba kubanga ne bande babafuna n'abasudani balinga baguteekako kati baby akalungulira TV akalungulira fridge ninga fridge ngulira akweniriko nga wagulu mu freezer nga basobola okugendawo
enva ennyama kiro nga 10 n'ebyennyanja kyekyo byonna bayita befriji naye nabifuna byonna milioni nga 2 zigenda kuba zigwawo. n'ekirala omukyala w'emminza abadde mulwadde kati ankubidde mu tawuni jjukira ate awo we tugendedde okutuuka ku bbanka ne tusanga nga sente baazihakinga kati awo agenza okuddamu okunkubira nga sikyabitegera naye yabadde ayagala mpitireyo tusobole okwogerezeganya naawe omusindikira sente osobole okuvaayo nayo naye sisobodde ati tusobole okugatta sente kwe ziri ku simu ngenda muwa sente asule nazo naye yaŋŋambye mulwadde yaŋŋambye mulwadde wa naye nange navudde mu tawuni nga sibitegeera Nalongo ajja kugamba driver ajja kugamba ali mukazi mugumugwe ebyo bigwa ku nzeze natya ate kati bebyo oyina okuguma nakusaba nalinga nguma nga nsaba naye ng'ate abawagizi ba Don Asiya nyinza okubageza ku bavuzi ba bodaboda owa bodaboda oba oli mu mmotoka ng'akoze ensobi akukoonye naye nga tasobola kulaba nsobi ye gy'akoze aba bodaboda bannene bataaliko okuvaayo bonna ne beeyiwako eyo emmotoka abalina obuboda obukadde abatalina side mirror abakyafu abalina amajaketi amakyafu bonna ne bavaayo ne babuukira ali mu mmotoka so ndowooza eyo yerebo wenyinza okubageza wenti wenyinza nze wenti wembalaba gavumenti lwaki etaddemu amaanyi mangi ne sipiidi nnene okugoba abayimbi mu masomero. Shiba Kalungi ye yaleetera abayimbi banne ebizibu okutuuka okugobwa mu masomero ate nga babadde bajjayo akasente. Bobi Wine alina omukono mu kintu kino. Ansa yeeno. Ensonga ey'okugoba abayimbi mu masomero eri politiko era bali mu byabufuzi. Singa Bobi Wine teyavaayo ng'ate muyimbi okwesimbawo okwagala okufuuka pulezidenti w'eggwanga bino byonna tebyandibaddewo. Gavumenti etya nnyo kati abayimbi kubanga abayimbi bano bagenda mu masomero abayimbi bano batambuza enjiri eya Bobi Wine. Abaana bano abagenda okutuuka mu 2026 nga batuuse okulonda bajja kuva mu masomero nga bonna emitima gyabwe giri rigged to Bobi Wine. Kaakati gavumenti neebalabuukirira. Trust me, ensonga eno eri politiko. Mukazi wattu Shiba kiiso kya mbuzi ndi kati bannayuganda beekwasa Shiba mbu yayambala bubi naye nga gavumenti bulijjo enoonya abayimbi bano tubagobye tutya mu institution zino ng'amasomero kuba 2026 tali wala kwe kufuna kye beekwasaako. Gavumenti esobola okukola ekintu kyonna era gavumenti esobola okwekwasa akasonga konna nebeerako ekintu kyekola okugeza Seggirinya ali mu kkomera ne Honorable Sewanyana naye nga n'abasajja be baaleeta mbu okujulira Seggirinya ne Honorable tebabamanyi mbu babakuba emiggo mbu ne baboogeza ne babagamba mukole kino naye ng'ate yo gavumenti trust me abo bwe bavaawo nga babadde babuuse gavumenti esobola okuleeta abalala mbu era babalumirize. Gavumenti esobola okukola buli kintu kyonna naye nga gavumenti ya Uganda enoonya omuntu omu bamuyita Bobi Wine. Trust me, Bobi Wine baamugaana okuyimba naye enjiri ya Bobi Wine ebadde ekyatuuka mu bantu ate njagala mbategeezi gye mujja n'ebivulu bagenda kubigaana kuba be balanga ebivulu balangiramu Miki Wine balangiramu omuntu gundi omuyimbi gundi atuuka wakati nga seegaanyi n'asuula mu kyalenga endulu n'ekuba so n'eyimuka. Kati gavumenti teyagala kuwulira kintu n'ekigambo na kimu
kiva mu Bobi Wine kugenda mu bantu ebivu bagenda tuko kubiggala in fact balinga abaliggala kubanga gwe munnayuganda awuliriza okimanyi nti kati okutegeka show otekwa okubeera ng'oli mu bukadde nga 10 ekitaaliwo luli kati buli kintu kyonna babanyigiriza basobole okugoba abo abateeka ssente mu bidongo okubagoba mu bizinesi nti omuntu kati katugeze agenda kutegeka longi eya Winnie Nwagi trust me ajja kuba yeetaagisa obukadde 10 nga buli wali emisoso naye ng'ate luli tekyaliwo nga Bobi Wine tannaba kwesobolayo abantu abakaabya abayimbi amaziga nsobola okugamba nti ye Bobi Wine naye ng'ate si mu bubi musajja wattu ye yajja na kike kulw'okuba gwe gwali omulimu gwe kati ekiso ne kiva ku Bobi Wine ne kikwata buli muntu yenna alya mu entertainment naye njagala mutegeere bulungi nti omusajja gwe bayita Ragadi omusajja gwe bayita Bebe Cool omukazi gwe bayita Cindy omukazi gwe bayita Fina Masanyalaze omuyimbi gwe bayita Hanson Baliruno omuyimbi gwe bayita Halima Namakula n'abalala nga be mubamanyi be bakaabya abayimbi ba Uganda amaziga era abo be bagenda okubakuba obwavu okuva lwe babatuuza bo ne babatemera ne bakkiriza okumobilizinga n'okutambuza propaganda mu bayimbi ne babasitula bonna ne babatwala eggulu aga Katonda mu ggulu mwatunda abayimbi mmwe ebitone byammwe kubanga gye babatwala eggulu babatemera nga sente zo ze babatemera bazikuwaasa bano ab'akakiiko kemuyita akaawuma era trust me babakwatanga omugeto ze sente ezo ze mwalaba ze babaleetera mu covid ne babagabira omutwalo ensambya Fina Masanyalaze n'Alima Namakula ne Cindy ezo ze sente ze mulaba ze babadde bayitamu abayimbi nti simanyi bali mu bayimbi be Western Eastern ebintu tuwe bityo ezo ze sente ezaagula entertainment industry mu Uganda nga temumanyi omusajja Bobi Wine yabagamba nti ndi muyimbi munnammwe naye mugende empola abayimbi abasinga obungi ne bagamba nti Bobi Wine kuba ye mugagga yeenoonyeza bibye naffe tuyina okwenoonyeza akawogo kaffe era Bobi Wine bangi ne bamukyawa nga bamuyita mulalu nti ayagala kubalemesa mulimu gwabwe essaawa zino Bobi Wine baamugana okuyimba Bobi Wine yagenzeeko musomero ayimbe nti nedda sima mubadde mugenda mu masomero muyimbe naye nga temwagamba nti Bobi Wine azanya byabufuzi sente ze mubadde mujja mu masomero mubadde muwaako Bobi Wine nti nedda mane yane kati eyo ddiru eyiise bagenda kutuuka n'okubateekako amateeka gye muyimbira mu mabaala nga mabaala galina time gye gakoma era mulaba ennaku zino simanyi nuisance simanyi noise pollution bitamye mu Uganda ebitaaliwo ebyo byonna babikola okulimitinga ku bantu abakuŋŋaanye abayimbi bajje bamuwe microphone ayimbe ebigambo oba ayogere ebigambo ebisuusuuta n'ebiwaana ebipromotinga Bobi Wine njagala abayimbi mutegeere nti ebitone byammwe mwabitunda mwabiguza ab'eggulu era ebitone byammwe mwami Bebe Cool mwami Ragadi omukyala Cindy omukyala Fina Mama Alima Hanson Baliruno bakwata ebitone byammwe ne babifunamu ssente ne bagaggawalamu ne bazimba ebizimbe trust me temugenda kuddamu kufuna mirembe abayimbi kubanga mu mwagamba Bobi Wine oba afaafe n'ebyobufuzi bye ng'omusajja abagamba mujje munneegatteko tukole ABCD era mmwe ne mugamba afe twenoonyeza ssente kati mujja kuzinoonya nnyo era bajja kutuuka mulaba emikolo gye mubeerako okwanjula embaga bajja giteekako regulations
ng'omuyimbi asooka kulayira nti bw'obeera ng'ogenda kuyimba ku mukolo ogenda kuyimbira mu bantu toyogera ku kigambo Bobi Wine. Nkugambye tekwata bayiro balemu eyali ategeka ekivulu simanyi ku ovo biki erugogo oba wonna wokitegese nga bw'obeeramu ne miliyoni za 2 osobola okukola ekivulu n'ofisaako 2 oba n'ofuna 3 ne trust me tekikyasobola kuba kati baateekawo emisoso. Olina okubeera n'embwa, olina okubeera n'ennema, olina okubeera n'ambulensi, olina okubeera n'ebbaluwa eva ewoocola ng'oyakulira poliisi mu Uganda. DPC n'ateekako omukono, OC n'ateekako omukono, simanyi ate police chief. N'olaba ng'emisoso gye batadde ku kutegeka ekivvulu essaawa zino mu Uganda waakiri ogenda n'osimamu golodi. Tolowooza nti nno gavumenti eyagala nnyo ssente ziva mu bayimbi nedda. Gavumenti eyagala kustoopinga ekigambo kye bayita Bobi Wine okugenda mu bantu. Kubanga bw'oyita abayimbi tomanya muyimbi kyayagala Bobi Wine. Ate era teriyo kivulu kyali kitegekeddwa mu Uganda kati okuva Bobi Wine yayingira mu byobufuzi ne wabulayo omuntu ayogera ku Bobi Wine ku stage endulu neekuba abantu. Gavumenti kyekyo kyenoonya. Bagenda tuuka n'okubateerawo etteeka ng'okugenda mu studio oyina kusooka kuripootinga luyimba ng'ogenda kuyimba kubanga batya okupromotinga ekintu kyonna ekiri mu Bobi Wine. Era trust me Bobi Wine bayinza n'okubeera nti nno bagenda kuteekawo etteeka nga takkirizibwa kufulumya luyimba mu Uganda. Yes, kuba bagezezzaako okumukwata. Njagala oteekemu ekyokulabirako. Kati fe ababeerako mu byalo. Nze nalaba ku bayizzi saayiggako kuba nali okuva edda nga ntya nnyo ensiko. Abayizzi atega wano olutuula kuba bayita okwandaaza n'ateeka ne wano. Kakati mu abantu ne mufuluma sayidi zeeno ne mwandaaza waararara ekisolo ne kibama. Ekisolo bwe kibama kidduka kigwa mu lutuula. Kati ye gavumenti nti gavumenti enoonya ekisolo kye bayita Bobi Wine etadde entuula eteze entuula be bayimbi neetega entuula endala yeewuma. Kati gavumenti nedda eno n'ebyandaaza ekisolo kye bayita Bobi Wine kidduka okusobola okwetaasa kigwe mu lutuula. Kitya nti music wa Uganda Bobi Wine mwayita. Bobi Wine ayimba oluyimba olwaleero mu dakiika 5 nga lutuuse eggulu, mu dakiika 5 nga luli Arua, mu dakiika 5 nga buli muntu yenna aluyina. Kati gavumenti egamba twajjawo social media mu Uganda, Facebook ne bagiga tebannabaggira nakati. Omusajja atulemye okukwata tukoze tutya banoonya bayimbi. Naye ekyo nga nkitadde ku bbali njagala tutunuuliremu ne kye bayita public relations. Oba njagala tutunuuliremu omuntu okweexpressinga mu public akikola ddi era atya. Nti minisita oba member parliament bwe yavaayo n'afulumya okwemulugunya kwe siba kalungi yaleega obutategeera bwe obutasoma nadda mu mukazi stupidire kulwokuba siba teyasoma nga tamanyi effect, kulwokuba teyasoma nga tasobola kulengerera wala nti kiki ekijja n'ayasama musimanyi sinze bazaala ebyo ng'obigamba ani, ebyo ng'obyogera eri abazadde. Igwe okimanyi nti gavumenti ngezi nnyo. Mu gavumenti mu mulimu professors abagezi abayiya propaganda abayiya ekintu nga bamanyi wekiggwera. Kati bayinza okubeera nga baaliiramu minisita bagwala nti bwe tukola ABC kijja kubeera bwe kiti. Trust me ne kibeera abayimbi abatategera ne bavaayo ne baŋŋaŋŋaala. Naye singa minisita bwe yavaayo n'agamba nti bannanga abayimbi ABCD
nga abayimbi mwenna mwavaayo ne mugamba mutuufu batusonyiwe tugenda kukyusaamu ekiwandiiko kino tekyandifulumye naye olw'okuba abayimbi balaakinga kye bayita public relations PR trust me Shiba n'avaayo kubanga yeeyita sitalowooza wa kitalo nga tamanyi nti n'obwa sitaawe terulina gwe bukolako mu Uganda. Abayimbi nga bakabakko ku nsonga eno mubaleetamu batya boogere ki? Badda mu kufulumya bigambo biprovokinga bijereka mu kyalo oli yaleese ensonga ye ng'ensonga yajambaza nga n'omuntu atategeera alabanga entuufu ate nga trust me erimu obutuufu bwayo naye okuddako abantu abagezi nga ffe tusobola okuva ne tugamba nti ensonga eri politiko kyegendereza nnyo ensonga eno ebeeranga okusanga omuntu n'omuvuma nti koma nnyoko nga wamunoonya dda kati ye bw'omuvuma koma nnyoko ne yeebuuza omusajja ono anvumidde ki ye naakugamba olinga ettako n'onyiiga n'omukuba eŋŋuumi ne muvaoko ne mulwana kuba wali wamunoonya dda kati gavumenti yali yanoonya dda abayimbi bagoba mu institutions zino nejja n'ensulayo akayinja ng'erabye efunye kwekwasa ennyambala embi ya Shiba kati abayimbi ne batamanya nti babanoonya kubatimpula kubaggalirawo bizinensi kubanga tebayina PR mu bwongo bwabwe. Ekintu kino njagala tukiyigiremu nti sometimes don't talk if you don't talk if it is not a must that you must talk. You should not talk. Companies eziri established abayimbi abo abantu abo ba celebrities abali established babeera ne ba PR. Nti Shiba kalungi senga nze nali PR we ensonga eyo lwalize nali badde mukubira wakasomera mugamba soko nywa amazzi ensonga eno eri politiko kuba kakati ffe tulengerera wala olw'okubanga twafuna omukisa okutunula ku lubaawo ne tusoma atategeera tasobola kumanya nti nono ali mu kunoonya nze yensonga lwaki olaba abantu bangi nnyo olutalo ne lumulya ng'abadde terulina kumulya ne bagamba nti oyo si abadde mu lutalo omusajja abadde ali mu kuyomba na mukazi we oli najja n'ataasa bw'abaze okutaasa ne bamukuba ekiso n'afa. Kiba kitegeeza nti oyo muntu oyo did not foresee was myopic yalabira wano abantu nga ffe ba edimizaaya bakalangaalo product abalya ku bintu ebiri fresh nze nsobola okumanya ningamba nti omuwala ono omulaba atambula abinula akabina mu maaso gange ayagala muyiseemu waya naye lwaki neetega bw'obeera ng'oli mugwagwa ojjaga maze ndi wakabi abakazi bange banjagala abakazi bankwana ogenda omuyingiremu kuba golooza oli wa mukisa abakazi bakwana wayitewo emyezi 2-3 omwaka gumu bakuteeke ku dish ng'olina okumira amakerenda kubanga you did not know omuntu ono mugaso ki oba ddiiru kijaaliko okujja ndi wano ntudde ndi mu byange ajja yeezinyaazinya mu maaso gange anyenya akabina. Waliwo abantu abeewaana nti nze ndi wa mukisa abakazi bankwana ono abeera yakagenda oli najja naye tusiba baabula olubula abebeera nga mpewo. Nze nalina mukwano gwange rest in peace nga bamuyita Ssentumbwe Brian yali muyimbi wakadongo kamu era yafiira mu mikono gya DJ Kikofiira oyo akulira abakadongo kamu mu Uganda. Ssentumbwe Brian yali alabika bulungi omukazi akola mu kikuubo ayinamu akaduuka yali avuga RAV4 ebyo babeera mu bivulu n'amulaba nga ayimbe bulungi. Omukazi n'ayingira mu Ssentumbwe enkeera Ssentumbwe yajja ku Nairo Theatre we baali bakolera bbaana ew'omugenzi Jemba najja n'atwewaanira kunaga nafunye eggadi
agenda nakujja nokundetera ku lunch. Indeed twali tukyali awo najja ku Nairo namuletera lunch mu kalafu ng'omukazi anyinya amatako bwetuti. Sentumbu ali mu ttaka naye nga yeewaana nga bw'alina omukisa alabika bulungi abakazi bamwettanira ali mu ttaka. Ntegeeza nti gwe Munnayuganda tuyige okuteeka ebigambo ku giraasi twerabe oba okukwata giraasi wetunulemu ogambe bwe tunulamu giraasi eri neeraba bw'oba teweeraba omanye lusi giraasi ya munju ndabirwamu ya munju. Nti omusajja Bobi Wine zino zonna bazita after effects of Bobi Wine. Naye nga te Bobi Wine tali intended kukaabya bayimbi banne. Kuba musajja wattu naye ali ku golo ye. N'olwokuba gwe mulimu gwe. Trust me, singa Bobi Wine yali makanika, singa ba makanika tebakyalina spare gwe bayingiza mu Uganda. Singa Bobi Wine yali mulimi, trust me, abalimi bali badde mu maziga kati. Ng'abayimbi bwe bali. Kubanga omuntu asinga okutawanya gavumenti yava mu ati. Ng'agende kwa ino omukisa okutambula buli wamu ggulu wa. Kati gavumenti yagenda okumulabuukirira nga Uganda yonna amaze okugibuna. Kati kye bagezaako ate era baleme kuleeta Bobi Wine namba 2. Njagala okulemu akafaananyi. Singa Bobi Wine namba 1 nga bwe tumulina mu Uganda ne tuleeta Chameleone ne tuleeta Bebe Cool abantu basatu. Gavumenti bagiteeka ku ttaka. Yes, kuba bonna baakabi b'amaanyi. Kati gavumenti eyagala kuleetayo bantu balala ate teri kintu kiringa kusiga nsigo eri mwana muto akula amanyi nti Bobi Wine. Akula amanyi nti Bobi Wine. Gwokimanyi nti n'omwana omuto abaana bo mu masomero boogera ba prefect abawo nga beesimbawo ajjiramu NUP ayitawo buyisi mu masomero g'abaana abato. Mwe mulowooza ebintu ebiruma gavumenti nti omusajja ono atusimbyemu oluseke kati tusobola kukwata abaana bati bato kubateeka mu kkomera. Abakulu abakola ebyo tubateeka mu makomera kati tukole tutya? Kati bali abaana abato bali mu kubasigamu nsigo. Omwana akule nga amanyi Bobi Wine kye kigambo kyokka kyalina okwogera. Gavumenti ensonga lwaki ekola bino? Nisi lwakuba nti nno gavumenti eyagala kugoba bayimbi mu masomero. Gavumenti enoonya Bobi Wine. Naye nga ate mujjukire abayimbi mwesirwaza ne mugenda ne mutunda ebitone byammwe eggulu babawaamu ssente. Era nze Edimiza yanze omu ku bantu abasanyufu kabateekewo amateeka gonna agabanyigiriza. Kubanga twavaayo ne tubalabula ne tubagamba nti bannange go slow. Why now? Lwaki gavumenti efunye nnyo interest kati okubayamba kati? Abagwagwa ne bagamba no, mmwe mutuwalana kubanga mwe mwayitawo dda. Buli kintu kyonna ng'oyagala okukitunda ofuna bapropagandist. Bapropagandist mu nsi babasasula ssente nnyingi. Kankugereze, oyina kampuni yo gy'oguddewo, oyina product gy'ofulumya oba service gy'otunda. Oyina okunoonya propagandist. Propagandist yaani be bakola obulango ku marediyo. N'akola akalango n'alanga akanzaali. N'ogamba yayaka n'akanzaali bw'okateeka mu mmere. Naye ng'ekyamazima kiri nti oyo abeera propagandist. Bamusasudde akole propaganda abantu bajje bagule akanzaali kali. Kati gavumenti yafuna bapropagandist ba Bebe Cool, ba Ragadi, Basindi, Bafiina, Alima Namakula. Yes, Alima Namakula, ba Hanson Baliruno n'abalala. Ne batunda ekintu kyawuma. Ng'omuntu alanga akalango bw'akambaza nti bannange kana akanzaali bakateeka mu nva ebijanjalo biwoomanga nkoko n'osikirizibwa. Kati bano bo babasigamu ensigo eyawuma ne bajja
wuma eze kuyamba bayimbi kakati labayo abayimbi balwala tebayina kyandine tugenda kulwanyisa copyright ngeyo propaganda ng'omuntu bwakola akalango musiba mubawulira nti simanyi jajja mama gundi jajja gundi simanyi jajja muwanga abo simanyi tozaala oyagala kukyusa zadde nyenyenyenyo tuwonya sirimu ebyo byonna abeera pa propaganda beba bebe kulu beba furu figa era ensonga lwaki olaba abantu ab'emitwe eminene abaagana okukkiriza ekintu ekyo olwomosi tebakyalina we bayimbira ate era nga mukimanye nti mu nsi yonna abantu abagezi babeera batono abantu abasinga obungi bibeera bidomola mukama katonda batu byakikola kubanga singa abagezi baali bangi ensi yonna singa njavu bwebabuuzeemu singa abantu bonna baali bagezi wali badde wakyaliwo omuntu agenda mu kkanisa y'abalokole oli naakugamba nti yayogedde ne katonda kati waliwo omuyaaya ennaku zino asiiba atambula nti ye yali ekyemisana ne yesu musoboka mutaali uganda eyo naye abagwagwa bawuliriza era ne bakikkiriza abategeera abatono ne batagendayo kati katonda kikola nga abagwagwa bangi era be balina okutambuza ekonomi nti abagwagwa abali mu art industry bakkiriza abo bonna bakabakko bagenda eggulu nga tebamanyi nti batunda kabaka yali ategeka ekivulu kye ku miliyoni 4 kati yeetagisa miliyoni 4 aba ategeera oba batategeera nze nava kalangaalo kyentegeeza ebbaluwa eno minisita wa education okugisayiningako nze nno ndi musanyufu ebyensuso nno kubanga osanga abayimbi banaategeera kye tubagamba kkiriza bw'obeera omusiru omugezi akubuulire toweefuulanga mugezi nga toli musiru kati shiba bamu kiso kya mbuzi balese ekinyusi beekwasa shiba mukazi watu talina mutawaana kubanga shiba ne bwe yali badde tagendedde mu nkunaniyo mu bayizi babadde bajja kunoonyayo engeri endala naye kyo ekikolwa kya shiba okugenda mu baana abato nga ayambadde enkunaniyo alaga abaana embalakaso alaga abaana bemugaba abaana abato kikolwa kyali kirungi gwe ng'omuzadde era shiba engeri gye yaddamu minisita ne banne abamuwagira yali nnungi kyekiri osanze omuntu n'omuvuma ku mannyoko gina kugamba olinga ettako n'ofunye ngumi n'omubalula ng'obadde omunoonya kati shiba kituufu yayambala bubi yakola bubi naye action ze after zaali nnungi shiba yawa ekitiibwa minisita shiba yawa ekitiibwa member parliament ng'ate shiba yamanya yagwa mu nsobi yadda mu kwekalambiriza abaana bammwe mubabuulirire sinze nabeerera ddala ng'omusiru nga n'omuntu olyo atategeera bulungi ali ekalangalo gwe nalekayo oba oli ali ekyamusisi oba ali mu kikuba eri wansi ajja kugamba omukazi mutuufu abaana baffe baboonoona naye ng'ate baliriramu nti senga shiba yajja n'agamba no honorable minister nsonyiwa sijja kuddamu biro byonna tebyandibaddewo omugezi otegedde